Aisha ali atya? Yao. Ali mukweba. Bannanze Aisha embeera gyali munze njitegeera munnange naye kati saba ofune bambi obuyambi. Amusabira ofune obuyambi era obiyitemu byonna Mukama akutaasa obiyitemu byonna. Sabira busabira. Mr. Ken. Ngezezaako okukubira naye essimu yo nga togikwata mukwano. Wanje? Labika netwaka. Aha, kati tuli ku ki mukwano? Anti nze yabadde yagambye nti mumuleete ewange ku Ntebe Road. Ate ati okuvuga muli simanyi ssaawa zino kubadde tetulina we twabadde ate ziri mu ssaawa 2 lugezo luli mu ssaawa nga 6 okitegeera kati tugenda kukola tutya mukwano kozi simanyi mwe muŋŋamba bwe kiba kiganye then it's fine no problem. Kampala will let you know, but if not, if it's what failing, then I'll bang in a kuno Kale mkwana, it's fine. Baba toina mafuta aja kusasula mafuta. Hello, Mr. Ken wasirioti. Nagali mugawedde mu abali mikacha musira kati bomo gamba ndibadde mbadesi kati. Mpe namba soke muteke emitwalo 5 egya mafuta mukwano gaba gakuwedde. Eyo yini kyolabaawo bwana mafuta bannange no balinga tulinga abagenze Kalamotti. Bwe mutuka ne mwogera. Enasembyayo 18. Muteke emitwalo 5. Wasinga. Bulira amanya. Mukasola bake erinnya lya Nyanzi nga ye. Nyanzi, okay, bwe maloteka ko ngenda kusindikia screenshot Nyanzi. Okay, bwe maloteka ko ngenda kusindikia screenshot kwa WhatsApp. Mkwano sweet bannange. Mr. Ken wasirioti. Bagenda tubirayo eno kweli. Naba akazikiza. Mr. Ken bakubuuza. Wanji mukwano oli otya sweet wa. Ndi bulungi olioti. Bambe Mr. Ken mbadde nsaba. Olaba ku kintu ky'oli omuwala oli yajja n'anyoonyerezaako oyo omuwala yajja ng'ayagala kuyamba oyo omwana byeyakola twabiraba. Mr. Ken buli omu agenda kujja ng'agamba nange Aisha mumpe nkole bwenti. Aisha mumpe nkole bwenti naye bw'otagenda kumanyira muntu ali mabega kikolwa ekyo. Badde nsaba oba okola ekintu ekyo. Wekkaanya omuntu oyo mutuule bwe kubeera nga chairman w'oku kitundu obanga like the police okonfirming nti oyo omuntu ali mikono emirungi. Mr. Ken oyo omwana naffe tukonfirming nti ali gwe nga gw'okonfirming nti ffe bwe tuba twagala muyamba ng'obubaka bwonna tubuyisiriza mu ggwe nga gw'omanyi Aisha w'abeera gw'omutulaga waali obutaviirako nga ekintu kiri kye yasanze emabega. Olw'abo abantu abadde baagala nnyo omuyamba omwayitiridde omulala. Either tumufunda w'abeera oba ne tumusondera ssente z'okufuna ennyumba. Nati kati Mr. Ken ekintu eky'okufuna ennyumba n'awaabeera olina kubeera nga gw'okimanyi n'oyo omuntu gw'ogenda omuwa naye nga temugenda kukituleetera media nga gw'otuleetera Aisha gwe kennyini not everyone ayagala okuyamba Aisha amusange waali.